Ekyamateeka essuula 31 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Musa n'agenda n'abuulira Isirayiri yenna ebigambo ebyo. N'abagamba nti, leero naakamaze emyaka 12 sikyayinza kufuluma na kuyingira, era Mukama yaŋŋamba nti, tojja kusomoka Yoludaani ono. Awo Musa n'ayita Yoswa n'amugamba mu maaso ga Isirayiri yenna nti, beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oligenda n'abantu bano mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baabwe okubawa, era oligibasisa. Mukama yeewuuya abakulembera, anaabeeranga nammwe, taakulekenga so taakwabulirenga, tootya so totekemuka. Awo Musa n'awandiika amateeka gano n'agawa bakabona b'abaana ba Leevi, abaasitulanga essanduuko y'endagaano ya Mukama, n'abakadde bonna aba Isirayiri. Awo Musa n'abalagira ng'ayogera nti, buli myaka 7 bwe ginaggwangako, mu kiseera ekyateekebwako eky'omwaka ogw'okusumululiramu mu mbaga ey'ensiisira, Isirayiri yenna nga bazze okulabika mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo ky'alyeroboza, onoosomeranga amateeka gano mu maaso ga Isirayiri yenna mu matu gaabwe. Okuŋŋaanyanga abantu, abasajja n'abakazi n'abaana abato, ne munnaggwanga waali munda w'enzigi zo, bawulire era bayige, era batye Mukama Katonda wammwe, era bakwatenga ebigambo byonna eby'amateeka gano okubikola. Era abaana baabwe abatannamanya bawulire era bayige okutyanga Mukama Katonda wammwe ennaku zonna nga mukyatuula mu nsi gye musomokera Yoludaani okugirya. Mukama n'agamba Musa nti, laba, ennaku zo ziri kumpi kikugwanira okufa. Yita Yoswa mweyanjule mu weema ey'okusisinkanyirangamu, ndyoke mulagire. Awo Musa ne Yoswa ne bagenda ne beeyanjula mu weema ey'okusisinkanyirangamu. Awo Mukama n'alabikira mu weema mu mpagi y'ekire, empagi y'ekire n'eyimirira waggulu w'oluggi olw'eweema. Mukama n'agamba Musa nti, laba, olyebaka ne bajjajjaabo, n'abantu bano baligolokoka ne bagenda nga bayenda okugoberera bakatonda abalala ab'omu nsi gye bagenda okubeeranga mu bo wakati, era balindeka ne bamenya endagaano yange gye nalagaana nabo. Obusungu bwange ne bulyoka bubuubuuka ku bo ku lunaku luli, nange ndibaleka era ndibakisa amaaso gange, era baliriibwa, n'obubi n'ennaku ennyingi biribajjira, n'okwogera ne boogera ku lunaku luli nti, obubi buno si kye buva butujjira kubanga Katonda waffe tali mu ffe. Era sirirema kukisa maaso gange ku lunaku luli olwo obubi bwonna bwe baliba nga bakoze, kubanga bakyukidde bakatonda abalala. Kale nno kaakano mwewandiikira oluyimba luno, era oluyigiriza abaana ba Isirayiri, oluteeke mu bumwa bwabwe, oluyimba luno lubeerenga obujulirwa wange eri abaana ba Isirayiri. Kubanga bwe ndiba nga mbayigiriza mu nsi gye nalayirira bajjajja baabwe, ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, era bwe baliba nga balidde ne bakkuta, ne bagejja, ne balyoka bakyukira bakatonda abalala, ne babaweereza, ne banyooma nze, ne bamenya endagaano yange. Awo olulituuka, obubi bungi n'ennaku bwe biriba nga bibajjidde, oluyimba luno lulitegeeza mu maaso gaabwe ng'omujulirwa, kubanga terulyerabirwa okuva mu bumwa bw'ezzadde lyabwe, kubanga mmanyi okulowooza kwabwe kwe bagoberera, ne kaakano nga sinnabayingiza mu nsi gye nalayirira. Awo Musa n'awandiika oluyimba luno ku lunaku olwo, n'aluyigiriza abaana ba Isirayiri. N'alagira Yoswa omwana wa Nuuni, n'ayogera nti, beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oliyingiza abaana ba Isirayiri mu nsi gye nabalayiririra, nange n'abeeranga wamu naawe. Awo olwatuuka, Musa bwe yamalira ddala okuwandiika ebigambo eby'amateeka gano mu kitabo, okutuusa lwe byaggwa, Musa n'alagira Abaleevi abaasitulanga essanduuko y'endagaano ya Mukama ng'ayogera nti, muddire ekitabo kino eky'amateeka, mukiteeke mu mabbali g'essanduuko y'endagaano ya Mukama Katonda wammwe, kibeerenga eyo okuba omujulirwa gy'oli. Kubanga mmanyi obujeemu bwo n'ensingo y'enkakanyavu, laba nga nkyali mulamu nga nkyali wamu nammwe leero,
mwabanga mwagala okujeemera Mukama temulyeyongera nnyo nga mmaze okufa? Mukuŋŋaanyize gye ndi abakadde bonna ab'ebika byammwe n'abaami bammwe, ndyoke njogera ebigambo bino mu matu gaabwe, era mpite eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye bali. Kubanga mmanyi nga muliyeeyonoonera ddala nga mmaze okufa, era mulikyama okuva mu kkubo lye nabalagira, era obubi bulibabaako mu nnaku ez'enkomerero, kubanga mulikola ekiri mu maaso ga Mukama ekibi, okumusunguwaza olw'omulimu gw'emikono gyammwe. Era Musa n'ayogera mu matu g'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ebigambo eby'oluyimba luno okutuusa lwe byaggwa.